tujja kugamba nti twakola endagaano zaffe ne mwami Kyagulanyi oyo ne people power. Actually twali tulowooza nti people power kitongole naye tugenda okuzuula oluvannyuma ennyo people power nga simpandiise. So olaba ekipapula kino endagaano yaffe yalimu ng'eraga bulungi nnyo buli omu buvunaanyizibwa obunaabeera kimu mukago. Twagenda mu mukago naye oluvannyuma twagenda okwesanga omukago ogwo gwa kiwaani nga bwe bayimba. Twateekamu wano twesanga nti tujja kubeera mu mukago era endagaano yaffe etandika 11/7/2020. Kaakati omukago guno ne gubanga guddukanyizibwa okuva olunaku olwo okutuuka omwaka omulamba lwe guggwako. Omwaka ogwo we guggwako twali tusuubira bannaffe okujja ewaffe batu accountingire nti bane twakola bwe tuti mukago gwe twagendamu twatambuza bwe twatambuza kino twatambuza kiri. Bannaffe tebadda okuva mu kiseera ekyo n'okutuuka kati. Omwaka guggwako endagaano gye twakola nabo gye mulaba wano kuba endagaano yasayingibwa omwami Rubongoya nga Secretary General wa People Power ne tekewano Mukonge Kibalama ng'eyaliwo mu kiseera ekyo ng'aze nkulembera. Kati omwami oyo n'ajulirwa Nyanzi Fred Sentamu Odinga bali ku ddembe n'ekigozi Winston. So kati endagaano eno weggwako oba tokyalina kyonoonya buli bantu. Endagaano yaffe yali exploitinga ng'eraga bulungi etandika ddi eggwako ddi. Era ne mu ndagaano twateekamu nti ebiseera bwe birituuka endagaano eno eriba eweddeko okujjako ongezeddwa obujja. Endagaano tulina bannaffe tubawandikidde amabaluwa reminders nti abayi mwandize ne tuteesa ku ndagaano yaffe tebaafaayo okukomawuwa eno gye babazaala. So bwe balema okudda okweyanjula eri olukiiko olw'omunda olukulu ate nga balulekawo sigamba nti lwaluteekawo nkya oba jjo kubanga luli muki mu constitution yaffe. Kaakati abaami abo balema okudda okweyanjula mu lukiiko n'okutegeeza wawe batuuse mu nzirukanya y'emirimu gyabwe, naffe ne tulemererwa. Olukiiko ne lutulagira omwezi ogwokuna nti mwanditudde mwandituziza press conference mwandituziza delegates conference esalewo mu nsonga enkulu ennyo ezigenda mu maaso mu kibiina ani gwe mugenda okuwa obukulembeze. So ne tulonda obukulembeze obupya olunaku olwo nga 27 May 2022. Obukulembeze ne bulondebwa mu mateeka ng'era tugobera amateeka. Obukulembeze ne bulondebwa abamu ne bubawummuza abamu ne babakyusa mu bifo. Era weesanga nti abaami abamu aboogerwako nga Bobi Wine tebaamuwummuza nti ebbali w'ekibiina tojja kukola. Baamuwa obwa foreign secretary. Foreign secretary akola ku nsonga z'amawanga g'ebweru. Omwami omuwulira enfunda nnyingi nnyo ng'atambula nnyo mu mawanga g'e Bulaaya, Amerika, ewa Europe yonna atuukayo. So obusobozi obwa bulina. Era abakulu abaali mu lukiiko lwa Seeke eyatuula ne delegates conference ne basalawo nti omwami oyo asalira okutwala ekifo ekyo. Era kyamuweebwa ye asigadde okujja wano okulipootinga kuba ofiisi weeziri nzigule. Buli omu atwale ofiisi eyamuweebwa n'omukulu David Rubongoya oyo abadde Secretary General naye ekifo kye weekirina ofiisi eweeri. Tulina ofiisi enkulu ennyo gyaddukanya ofiisi eya research kwe kubuuliriza ebifa munda n'ebweru w'ekibiina okugayiringa ekibiina wa gye kiraga ng'oyita mu lukiiko olwo olwa research okutuusa amawulire ku bukulembeze bw'ekibiina n'ekibiina okusobola okwetegeka ng'enkya n'eggulo okulaba wa gye batwala ekibiina. Omulimu ogwamuweebwa mukulu nnyo naye tetumanyi nnaku 3 nga nnyo eziyiseewo tannaba ku reportinga. Mpozi nze kye nandisabye bakulembeze bannange kwe kusaawo ndowooza ekiseera ekigere bwe omuntu ali batalipotinze ennaku z'omwezi bwe ziti oba kibwenga mwezi ali batalipotinze ebbanga bwe riti oyo asuuliddwa obweru w'ekibiina mpozi kinaakolebwa. Ne bannaffe abo
tubebaza emirimu gye bakoze kubanga era we tutuukidde kati waliwo ekibiina kyetwogera ku bamemba of parliament we bali bakansalas we bali ba chairman LC5 we bali kirungi nnyo naye nga tekimala abantu bateeka okudda ku kibiina bewandise mu register eyawamu tulina gye bayita national register yenkana nene ddala sinza kubuulira nti yenkana bweti ekirabo ekisusa peji 14 buli munnayuganda yenna mwali omuwagizi w'ekibiina kya NUP ndoze banna ekyekyo ebyakozesebwa mu kulonda abantu abo byonna njagala mbasabe pulezidenti temuyibinga ate byanaabanse saagala ate mubize mu pulezidenti ekigambo ky'abamemba ba palamenti twakimaze ekyo oba balondebwa batya oba stamp yali efaanana etya as long as bali ku national unity platform ate nga bagenze mu mukono ogwokusatu abo baki batuufu era gye bali bamanyiddwa naye balina okweyanjulawa eri ekitebe so temutawanya muzeeyi ku ekyo Kibalama ne banne muna mbasasiramuko bayinza okuba balina n'ekikyamu ate bwe njogera bwe nti omuntu omu ayinza okulowooza nvumye naye kati tulowooza eki kubanga omuntu ali steady obulungi nga kankyogere bwe nti omutwe gwe gukola bulungi ogamba otya nti ekibiina kiyinza okubeera n'obukulembeze obw'emirundi ebiri. Anyway, abantu bano mujjukira twali mu kooti era Mami Kibalama ne banne ne bagamba n'okugamba nti ffe gavumenti yatukokiize ne tutendeka nti kakati mugende mu kooti muwayirize Kyagulanyi ne banne era mwamulaba n'amaziga n'agakaaba ng'asaba omulamuzi amuyambe. Abantu abo eventually bajja gye tuli kubanga baali babasuubizaayo akasente nkole emivuyo gino tugenda bawa akasente bajja gye tuli ne batugamba nti bannaye mutusaasire abaali batusuubiza akasente tebakatuwadde batukozesa bukozesa naye ate n'akasente tebakatuwadde so mutusaasire tukomewo tutambuze ekibiina kyaffe nga tugenda mu maaso ne tubasonyiwa tubaga ti tulina buzibu naye katusuubire muyize abantu bano bemulowooza nti babaagala nnyo babakozesa olumala ne babakanyuga eri nga bwe kiri so kati nkakaseera wabazzemu okubabuzaabuza simanyi ku luno baba basuubiza ki baba bawaddeyo kaki naye bajja bikola byonna mu njogere yaffe munaye tebalina kye bagamba ggwanga. Ofiisi yange eno ku luggi kuliko akagambo chairperson Kosase bwe nkajjako ne nteekako akapande akalala speaker of parliament katugambe tekinfula speaker wa parliament kubanga speaker amanyikiddwa era n'engeri gye yafuuka speaker emanyikiddwa era yalina instruments eziddukanya parliament so kati bwenvaayo leero ne bwe mba kale neegwanyiza okubeera speaker kaakano oba gye bujja eyo nga nkyagala nnyo mpulira nkyagala nnyo okwetuuma nti kakati ndi speaker tekinfuula speaker so bayinza okweyita kyonna kye baagala okweyita. Waliwo obulwadde abasawo abakugu batugamba nti omuntu okweyita kyatali waliwo obulwadde obuyitibwa schizophrenia bucyankalanyamuko omuntu mu ngeri entonotono n'atandika okulowooza kyatali oyinza okusanga omulalu bambi ku luguudo nga bambi mulalu naye yeetaaga bujjanjabi kubanga bajjanjabibwa abantu bano ne bawona naye nasonga ku kizimbe nagamba ekyo ekizimbe ekyo kyange nekiri ekizimbe kyange nekiri kyange nga ye bambi ali serious naye ate ng'alina obulwadde yeetaaga kujjanjabibwa kubanga bajjanjabibwa abantu bano ne bawona so simanyi kubanga Kibalama ne banne siri musawo sibakebedde oba ki naye oba oliawo tuyinza okubasekerera naye ate nga munnaye beetaaga buyambi katusuubire anyway eventually bajja funa obuyambi bwe beetaaga naye nga ffe wetuli era tukubiza bannayuganda temubuzaabuzibwa bano ate kati ono abuuse ono akozesebwa gavumenti ogezako tukyankalanya tebalina kye bagamba. Munnaye nga bw'olaba abantu bagenda NASA n'afuna digiri ey'emyaka 3 yagifunye mu ssaawa 3 ng'ate efaanana ng'eri
So ekyokubeera n'ebiwandiiko ekyo si kizibu, omuntu asobola okufuna ebiwandiiko n'ajingira kino ne kino ne kino, naye nga bwe ŋŋambye tekikufuula kyotali. Oyinza okweyita kyotali oba olina ebiwandiiko ebijingirire oba ki. Obukulembeze obutuufu bwe buli era nga bumanyikiddwa.